kansoma muli bulungi muli Facebook munkolako emikolo neba namwe muyina empisa embi obula munkalakase wala comment genda byambuka nakakadde kawa like for real neba namwe muyina empisa embi ya nainga evidence zizayo ku black color mbonerede sidamu kopa anti nageze ne kopa nina rozo manyi yafumbiddwa tayina tinti kati nagambye kadamo agency yokulujja butaba na tinti ningamba kankole tinti tinti na fulo mukache mwana sidamu kopa ya nenga amwagambye nkoze kitufu nakoma onkoze ne mama wangali wanafumbira ngenda liyange gite mfayo kuche munkoze sinza ali mu struggle Josinzira okubanga wekumide ku Prejan Media TV kugamba bugambi ekyo kyokola okola kyamaanyi nenkugamba nti subscribinga onyigena akakade osobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga yes amawulire mangi agenda mu maaso mu ggwanga naye nagamba aga pastor Iga gwe wekumire ku Prejan ogenda kuba ofuna footage yenna agenda mu maaso wali ku church ye ekawala naye nga onako lwaleero waliwo story jenzize ngoberera eya mwana mwala amanyiddwa nga Brisha Cash. Omwala ono nakuwako story ye mabega kawo nga omukulu amanyiddwa nga Calvin yavaayo namu exposing ku Facebook. Tekyali kirungi nagezaako gamba nti ye bakama be bamusasula naye Brisha Cash yatugamba tebamusasula of which we naita mu comment z'abantu esinga nagenda okizuula nga kisoboka okubanga omwala ono tebamusasula osegeera nga Brisha Cash tebamusasula nga kigambibwa okuba nti zino sayini zonna ezaaliko kirabika bamukakankake oziteekawo nga naatera okuvaayo naye omanyi abantu abasinga guyinza okuba nga tomanyi magenda ga muntu naye omwalo ono Brisha Cash weyakomyewo mu ggwanga wane Uganda tugezaako okuba nga tumufuna okusobola okubanga yes tubaako bye tumubuuza kubanga eno channel egezaako okubanga ejjayo embeera z'abakadaama abasinga lwakuba nti akyali under management si mwangu wafuna kati naye olunaku olwaleero oba 2 days ago mukwano gwange amanyiddwa nga Alan Cruz fena tumanyi osobola ogenda ku channel emanyiddwa nga Cruise Exclusive no subscribinga omwami ono yasobodde okubanga bambi avaayo na documentinga oba nakola interview kono mwala interview eyo gye yakoze yasobodde okubanga yabadde nnungi eri Brisha Cash olw'ensonga nti eyina kye yamwongeddeko mu bulamu bwe kubanga kituufu abadde celeb ku Facebook abantu bangi bamumanyi naate watuuse mu life eyaddala okumiitinga abantu nga ba Alan Cruz okumiitinga abantu ab'enjawulo kisobodde okubanga kibikula amaaso ge nomu exposinga eri abantu ab'enjawulo ekisobodde okubanga kibaako emikisa gye kiggulawo eri obulamu bwe naye interview eyo teyagenda bulungi olw'ensonga nti abantu bangi ku Facebook baavaayo ne bamukriticizinga ne bagamba nti bulijjo ku Facebook alabika bulungi naye ate yabadde ku interview ku kamera eyaddala nga takola ki nga tanyirira kintu ekyo tekyadde kirungi fena tumanyi nti abaana abasinga abali side zeyo mbawalabu bambi abaana abo baba bakola abaana asimula flat ya floor mukaaga muntu omu n'agisiimuula okisegeera so by the time omwana oyo wakomerawo aba afeedinzeemuko oba okisegeera otuuka n'ofeedinga nga tolabika bulungi as such era okoma wane Uganda baba bakusubira ogenda kudda ng'onyirire okola biki bambi oba tolabika bulungi of which naye akaseera kobeerawo ko wano mu ggwanga ogenda opiikinga ogenda otereera naye kyekyabadde ku mwana mwala amanyiddwa nga Brisha Cash bantu bamwogeredde ebintu bingi so omwala ono teyaweddemu maanyi nagamba ebyo tebijja kundya era twagenza okulaba ng'era basisinkana maama we bagenze ewuwe yonna gy'abeera eyo bambi omwalo ne basisinkana maama we balina shopping gye bamukoleddeko omwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz n'amukolerayo ka shopping awo ne batwalira mu muzeeyi we naye nga bino byonna byatulaze nti omwana ono kadaama ono Brisha Cash ffenna tulaba abaana abali ku kyeyeeyo abaana bali eyo batoba okutoba kuno balina abantu bebaagala obbeezaawo ye yali afa kubeezaawo maama we
na Buganda bwe osegeera naawe nga gwe Kadaama ali eyo olina omuntu gw'otobera asobole okuba nga abeera ki bulungi era bamutuusizza ewa maama we embeera eyo ffenna twagirabye osobola tonnagiraba bagenda ku cruise exclusive osobola okuba nga olaba interview ezo bambi mu mbeera eyo maama ne babaako bye bamugulidde nasobola okuba nga naye akola ki naye asanyuka naye olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Brisha Cash kyaddaaki asinkanye Spice Diana ndowooza olaba emikisa gitandika okukola ki okweggula ffenna tumanyi omuwala Brisha Cash ono Kadaama agala nnyo ebintu by'okuyimba era mu kwagala nnyo okuyimba basobodde okuba nga bamutuusa ku Spice Diana era nga bamusanze ku 32 Records era ng'eno studio ya Spice basobodde okuba nga bamusanga Spice n'asanyuka nnyo nga wokiwulira n'agamba nti bulijjo ayagala nnyo sinkana ono omwana olw'ensonga omwana alina talent okisegeere mwana alina talent akoze challenge ez'enjawulo challenge ezisinga people appreciate okisegeere Spice n'ayogera ebintu bingi nnyo ku mwana era n'agamba One Blessing wali agenda kuba nga amproducingira oluyimba basobole okuba nga yes they record oluyimba lwe bagenda okuba nga bakola ki bafulumya nga musanyufu nnyo Spice muzibu ne Brisha Cash nga tasobola kikkiriza nti asinkanyani Spice Diana oba okitegeera kiva ku ki nti yakkiriza nagamba nkomyewo mu nsi yange kanjeyagaliremu oba abantu mwogera ki oba munjogerako biki kaneyagalire mu nsi yange twalabye n'omwami ono comedian amanyiddwa nga Sesabaati naye yavuddeyo ku peegi ye n'agamba noonya ono omuwala okitegeera yategedde nti yakomyewo mu ggwanga so agezaako munoonya be bano abantu atakunoonyeza bwereere akunoonya ayina eddaala lyakola ki lyakwongerako okitegeera omwana ono Brisha Cash gwinza oba tokimanyi naye nze nkoze nnyo stories za Kadaama ab'enjawulo abaana embeera gye bayitamu si nnungi era naye mabegakaawo waliwo baali bagala baali bamumya emmere tebamusasula tebakola ki naye bba n'akola vidiyo naye nga kintu kimu kye yeeraliikiridde nga yeeraliikiridde maama we yeeraliikiridde famire ye nga ga mazima famire yange egenda beerawo etya okitegeera golaba omuntu okola entertainment ng'asanyusa abalala naye ng'alina ensonga lwaki akola ki lwaki akikola so nze I support Brisha Cash buli kyonna kyagenda okuba nga atuukako era anytime nawe tugenda kuba nga tufuna interview ye sobola okuba nga twogeramuko naye balina ensonga ze bakyamaliriza ne management kwa kati ali under Alan Cruz yagezaako okuba nga yesamukwasaganyiza ebintu ebyenjawulo kitegeera so tujja kuba nga tukola ki tujja kuba nga tumuleeta wano asooka tunnyonnyola embeera kiyenga omuntu gye yayitamu si Brisha Cash yekka Bakadaama ab'enjawulo kwanze nabagamba yonna gye muli tujja gezaako fuuka eddoboozi lyammwe Bakadaama ab'enjawulo naddala bano abaana abayise mu bizibu ne babivuunuka waliwo ne Kadaama gwe nkuteereddeyo awo alina obuzibu bw'amaanyi story soginoonyako awo ku projani kweri naye nga kyonna kye kiri Brisha Cash ffe tukwagaliza ssanyu jjereere leka Mukama yeeyongere okuba nga aggulawo enzigizo yadde abantu bangi bakriticize nze mbw'olabika bubi naye ekyo si kye kikulu ebbanga ly'ogenda obeerawoko wano mu ggwanga ogenda ttereera odde mu sheepu yo otereere kuba buli mwana abaana abasinga ava ku kyeya agenda otuuka wano bambi nga talabika bulungi olw'ensonga eri aba akakaaluka n'emirimu gy'akola giba mingi ku Prejan Media TV likinga commentinga subscribing